bannange emitwalo 9 ssente entono nnyo ku Kadaama nga yeegulira data nga yeegulira n'ebyokukozesa. Tukkirize tugaane ezo ssente entono. Kadaama nga yeegulira data ekitono ennyo ng'ate atekerezza ajja kozesa emitwalo nga 12 ku 2. Balira wakati w'emitwalo 12 ku 2. Kati Kadaama oyo ng'ate kw'otadde n'okuba nga yeegulira ebyokukozesa mu butuufu tewabeera ssente. Munteekawo mu comment section mazima ddala Kadaama eyeegulira data nga yeegulira n'ebyokukozesa oba omubeeramu ssente. Temuli busente bwamu. Nina kuba nga nkuwa akatambi ka mwana muwala ono yeegulira data ate era nga munnange yeegulira n'ebyokukozesa. Kyokka nga kw'otadde ne boosi we okumutemanga omusaala mu bintu ebyekisiru ebintu ebitaliimu. Ku luno Kadaama yeevuddemu n'agamba nze waatemera ssente zange agenda kulaba akanfaamu. Agenda kutegeera kikendi. Bannange Omuwarabu naye nga mbabuuzizzaako mwasiibye mutya abalungi bange? Bansubire nti mwasiibye bulungi. Bannange nange siri bulungi naye nebaza Katonda nti ndi mulamu. Mbaddemu kkono obugonvugonvu. That's why ndoza yesterday naku nga 2 nga sipostinga naye nga nebaza Mukama nti nkyali mulamu. Katugende mu katambi ka Kadaama ono okawulirize bulungi n'ensonga ye gy'ayogera. Mu butuufu byonna by'ayogera bituufu. Ate ng'ono Kadaama by'ayitamu ebyo bangi era ababiyitamu nga Kadaama ono. Komenti ekikulu nnyo, layikinga, komentinga, sharinga, tweyongerere. Bakuleeta emize ofuna emitwalo 9. Ku mitwalo egyo 9 ogyeko emitwalo 2 ga ddata oluusi 15 okusobola okumalako. Kwegyo emitwalo 9 oguzeeko ddata, omaze okugulako ddata olina okugulako ebizigo bye weesiiga, ogulako shampoo, pads. Kwegyo 9 abaana abasinga kati kuzino kuba n'abatambudde mu 2024, 25, 26 ng'okutuuse mu kiyumba nga bakuguza ebintu bye basobola okunjulira. Bakuleeta emize kivudde ku ky'okubeera nga njogera ekyo. Ngenze ne ngamba mukama wange nti tewali sabbuuni ayoza ngoye, tewali sabbuuni ayoza bintu, tewaliiwo Clorox onayoza engoye z'omusajja. Omusajja mujama, omusajja apama mu ngoye oba kankitwale nti apama kubanga puleezi woziraba ku mwana. Naye kennyini n'amazzi ne gamala gakusamukako mu feeso oyinza okweyozaako ne Clorox so that nti naawe obucaafu bukuvaako. Kitegeera. Naye omukazi agenze n'angamba mbu nyonoona ebintu so agenda kwata ku ssente zange akole ki. Kwaba ayogedde atikka amannyo naye nkyuse mbadde ndi mukoza bintu. Nenkyuka nti ne mukubbe oliiso ery'obusungu. Nennyenya omutwe nti emaani nzira ku bintu byange nenjuza kubanga mbadde sirina maanyi gayomba naye. Nenjoza. Naye muli eri mutima ntuuse n'engaawo n'omukazi n'amala addamu n'akwata ku ssente zange n'azitemako. Ajja kutegeera Sherina yaani. Nja kumuyisaamu eggaali male nkwate ensawo yange ngipaakinge bulungi, nkwate ekkubo nfulume eggeeti nga ndaba ntambule ngende. Ate n'okutambula okugenda amala zinkwasa mu ngalo ati mugaye mpa ssente zange nkuviire ntambule ngende. Gye nava mmanyiiyo ku ofiisi endina kumpi ntambule ngende. Kubanga banene abantu basobola okuleeta omuze n'otuuka nga owuli oyagala kwata kamba ofumite buli omu. Batuleeta emitima gy'obutemu banene abantu ge mazima. Bakuleeta omutima. Alright, tugenda kuba nga tuyongerayo ku nsonga ya mwana muwala ono naye kantuseewo akalango kano. Bannange omuntu gwe ntaddeawo waggulu awo gw'olaba omuntu oyo mufere mubeere alaati ababeera ku TikTok nga weetaaga furniture. Omuntu ono yeerimbika mu kuba nti alina furniture omulungi anyirira ennyo ng'era amuteeka ku bbeeyi eya wansi. Naye mufere abbye abantu abawerako ate kiteeberezebwa okuba nga n'okutatta. Kubanga ayagala n'osooka n'omusindikira ssente mbu n'alyoka akuleetera furniture. Naye bw'omugamba nti kanzige furniture wo ku dduuka oba ku workshop yo ya furniture akkiriza era n'akulagirira bulungi nnyo nti jangu mu kifo weekiti
n'akuwa bulungi nnyo location n'agamba kanjira mpaakinga ebintu nga naawe bujja naye location gy'akuwa tewabeerawo kkolero lya fanika byonna kitegeeza nti singa weeteeka mu ddene nti kaŋŋende aba agenda kutugumbula akuggyeko by'ogenze nabyo oba piki oba mmotoka oba ssimu n'obusente bw'oba olina aba agenda kutugumbula abukuggyeko so kamwalaati mwegendereze nnyo omwami oyo mufere mubbi ku TikTok akozesa erinnya akozesa fair price furniture lyerinnya lyakozesa era ennamba gy'olabaawo mu kantu ako kebampereza kebapintinze kentadde wano ku screen yo eyo ennamba gy'olaba gyakozesa era bw'onoyita mu videos ze eyo ennamba gyakozesa so mukwano buli w'omulaba dduka bw'osanga omuntu yenna ng'akomentinze nti neetaaga furniture oba abuuza how much kweyo apu ye oba ku peegi ye mukwano omuntu oyo mulabula omugamba omuntu oyo mufere mubbi n'okutatta alright kale katweyongereyo ako nkayisizaawo kubanga njagala ate kituuse ku balala kirina kutuuka ku mmwe manyi nti abangobeera wano eno ne ku TikTok gye muli katweyongereyo abalungi amanyi amagi nga bulijjo omuweerezaawo ate ngano oli ku Magic Initiative YouTube channel atuwadde ku nsonga ya mwana muwala nga tugamba nti mu butuufu emitwalo 9 ku Kadaama eyeegulira data temuli abanga akolerera obwereere era Kadaama wenna ng'oli mu kiyumba nga boosi we yakuwa wifi nga togisasulira wadde olw'ataano mukwano olina zaabu olina golodi weeyise engalo mu maaso gezaako okuba ng'omukyalo oba omwami oyo munnange omuteekamu ekitiibwa kubanga data tagulika data ng'ogenda mukozesako ku YouTube obeereko ku TikTok obeereko ku Facebook ku WhatsApp abalala muyina n'ezi imo mukwano n'emitwalo 12 mitono omwezi kubanga TikTok enywa data YouTube enywa data kozi nga ogenda kozesa WhatsApp yokka so munnange abantu abali wano e Uganda bwawulira nti bondi ali bweru munnange byonna tebabibala nti weegulira data balina engeri gye balabamu emitwalo 9 oba akakadde nga nnyingi naye busente temuli ogenda okwekanga nga Kadaama omuntu gwe waleka wano e Uganda ng'akola omulimu gwe nga gusobola okumuwa emitwalo 5 oba 4 omwezi ng'alina n'ennimiro yagenda n'atemayo ku ttooke ky'olumu n'asimayo ku mummonde nga tagenda kugula buli kimu nga tapangisa ogenda okudda omuntu oyo aba ali walla nga yakuleka dda nga Kadaama okomyewo tolina wadde ekikumi mulimu abaana nga sigamba nti ssente ze zigenda ku baana nga talina gwaziwadde naye ng'abaana bakola ssente nadda n'akugamba amazima sirina mbadde siwerera abaana naye ssente siraba gye ziraga ssente z'abafirisitu oba zirimu ki ssente zirinanga ze baakolimira kyokka nti omuwala bwe wakuwa ssente mukwano tozikozesa nga tonnagisabira naye nga kyekyo abalungi so waliwo lw'otuuka n'owulira nga mu butuufu ng'onoonya n'ekyokuzzaako nga tokiraba tobolaba abamu beeyiya n'agamba kanze nti ebweru naye n'atuuka n'ebweru nga kyokya bannange n'ebweru kyokya ebweru osasula rwenti nina akavidiyo oba mwakalabako nja kabaleeterako wano maama kiyumba mwennyini nga yeyeeyogerera yali alina Kadaama gw'alangira ng'amugamba omuntu n'enkutolosa n'enkuleeta n'enkutwala n'enkufunira omulimo n'ogenda olw'okuba ewa boosi wo oluddeyo emyezi 4 nga tokomawo tokyayagala na kusasula rwenti konze sisita wange byaŋŋamba byali bituufu nga maama kiyumba yeyeeyogerera mwennyini which means bw'otoloka ebweru olina osasula rwenti babagirako ddala rwenti oba sisita wange bwe yali bamujjangako emitwalo 2 buli mwezi oba gyali 2 oba 10 buli mwezi bw'otoleka ebweru ogenda kukolerera maama kiyumba jjukira akufunira omulimu ne bamuwa akasente olina omusasulira rwenti basaba n'ez'okulya bannange oli omutalanzo yakimmalako nga kennyini yakyeyogerera you have to pay rent era nendaba abaana nga bayomba nga bagamba mazima
nsasula nta rent maze emyezi 4 myezi 5 nsasula mu kiyumba kyo rent nsasula waaki mu butuufu bw'otunulamu rent oba osasula waaki omaze emyezi 4 toli wa maama kiyumba mbw'osasule rent kubanga manyi Kadaama otoloka n'akasawo ko era bw'oba ogenda ewa boosi wo ogenda n'akasawo kako tuwatoloka nako sigamba nti olina ebintu byewaleka ewa maama kiyumba nti munnange by'osasulira basasulira ddala rent so abalungi kwegamba enewe mu kutwaliza awamu ebintu by'ekyeyo si byangu era nga ebagamba nti ekyeyo mukisa mu ntuufu ekyeyo mukisa eyinza okugamba omwana akola nga talina mwana gwaweerera naye n'agamba ssente zonna sirina wadde ekikumi oba yaweerezanga maama akola ebina agenda okudda nga tewali sibayira kumanya naye mbutuufu twekwase Katonda twetadde ekisa kya Katonda naye nga bayizawe n'abali mu kusiiba mwebale kusiiba bamaama ne bataata mwebale kwewaayo timu fodimu ewa Pasita Joseph Buyungo ate era nga tutambulira wamu ne timu Mutunde nze mwana w'Emutunde gye nalokokera era gye nsomeseddwa ebbanga lyonna naye kaakati Mutunde weerangira okusiiba nti yingira fodimu weerangira okusiiba nti yingira kubanga kati ezo ekkanisa ziringa bbiri nnyingi nnyo ekkanisa ez'abasumba ab'Emutunde zinkolera era bwe mpulira nga mutuufu omwoyo aŋŋamba okukola tebalangiriza okukola ku kyaki eyo azilongaza omusumba yava Mutunde era w'Emutunde nyingira mu kusiiba oba mwekyo kirabira abalangiridde kasita mpulira nga omwoyo aŋŋaŋŋamiza so abali mu nnaku 3 mweyongere okusiiba baddiya togwamu maanyi sitaani agenda kusituka era asituka nnyo mu nnaku ez'okusiiba kubanga abeera akulaba nga ogenda kubotola buli lw'ofuna challenge yonna mu kusiiba manya nti ogenda kubotola kati omulabe ayagala kubanga akulemesa bikutama ogambe kati nsiibira ki ebizibu bizze era ebizibu bigenda kujja challenge zigenda kujja mu nnaku 3 ze tulimu naye njagala osigale nga oyimiridde sigala nga weenywezezza ogambe no matter what ngenda kusiiba buli lw'ofuna challenge manya nti omulaba alina kyalengedde mu maaso kitegeera mukwano so abasibi mwebali nnyo mwebalire ddala kale abalungi bange kankome wano eno mubadde balabi balungi nnyo Mukama Katonda bankomire nnyo tusinkane mu vidiyo eziddako bye bye